Inside Story Uganda, real source of political updates. Ekyamazima kiri nti eyo si eyandibadde emmanya y'enkoko mu byobufuzi ebyanditutte eggwanga mu maaso, naye biyinza okubaako oludda olumu nga lwo it works for them, simanyi mu Luganda nga kibakolera nga kirukolera oludda olumu nga lwo ebyo kirukolera. Kankuwe ekyokulabirako, ebyobufuzi bya Uganda byakyuka nnyo. Ebyobufuzi bya Uganda tebikyali ku substance, biri ku form. Nja kushinyonyola form ne substance. Kiki enjawulo sikitegeera. Substance kiba kinyusi, temukyali kinyusi mu byobufuzi bya Uganda olw'ensonga nti bakubuuza kati bwe nkuba wano nalukola oluyi, buli ali eri agamba muwagizi wa Nuupu nga pulogulaamu yadde y'amaanyi, abasajja beetutte n'eŋŋumi yakoze eki? Yayase. Naye ono ebyakasasiro byayogeddeko okumwokya n'okumufumba. N'emyala kola ki okola kiti, teri ayinza kubijjukira. Teri. Kati ffenna tuli wano twogera, teri ajjukira bigambo bya Meeya Erias Lukwago byayogedde Katuuti ng'anoonya akalulu gye yabadde. Ebyakoze amawulire ye Ssewanyana okwogera kugulu kwani bali mwezo, era ebyo omuntu eyabizimba ye si mulala, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yaleeta ebyobufuzi bya group says mu byobufuzi bya Uganda. Firebase kiri ekibiina ekirala kya Kamiliyoni bakitabanyi, Lion Island ne Kyabebekulu kyebayita Gamero. Balwananga ne bajjayo n'ebiso, oba gwe tobimanyi ebiso abagagamero nga balwanagana okulwanagana kwennyini. Kati ebyo byobufuzi biri ebyali eri bye biriwa mu ggwanga. Era ono bw'ajja wano Honorable Nalukoola n'atampisaamu ggaali bulungi, ew'omukulu aba takyali daalingi. Akwewuunya nno. Naye akasajja nga tewakayisizaamu bulungi ggaali kakinaddeko nikakulemerera n'otekayisaamu ggaali nikakulema. Akasajja mukayiseemu eggaali. Kati ebyo ebyobufuzi ebikola ki? Ebiriwo. Era kyova olaba kati basindika eggaali e Masaka, mugende Mpuuga oyo muyiseemu ki? Eggaali. Era ekiyinza okuleetera omuntu yenna okusavaivinga nga Muwanga Kivumbi kwe kuyimirira ku kitebe n'alangirira constituencies za banne enkalu nga nti awo nno awo kati Muwanga Kivumbi okola ki? Tayinza kwogera nti nno Mpuuga okuleeta amateeka wano mu Parliament kimukoze eki? Kimulemye. Tayinza kugamba nti nno ono Joyce baagala okuteesa kuganye. Tayinza kwogera ku mubaka gwagenda kwogerako constituency zalangirira nti nkalu nti ono alemereddwa kino, ono alemereddwa kino, ono alemereddwa kiri. Nze ntula ku kakiiko keekamu ne engineer bali mwezo ke bayita physical planning infrastructure mu Parliament ya Uganda. Ono
kwentuula ne Yusufu Nsibambi era baba baleeta ebyo ebimanya kwokya kasasiro biki manya biki kubikola ki ono bwayogera wakiri okazibwe Bashiru amuwulirize kazibwe Bashiru abadde wano muzi naye ono agambye nti yadde b'obulenzi yabadde luddawa bwe baleeta ebintu by'amataka Kampala engeri gye gatambuddemu biki poloti ono ani yagitwala ono ani yadduka nayo nze natwalako emu ebyo tulina era gwe tulina okukola ki okubuuza naye ebyo kati mu politics wa Uganda omukulu gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu yabigobyemu naye alina ababaka kumwala bwalina layimu yagaba ngani yagugaba eti NRM yekulira yina majority mu KCC ebaluwa yali yavaawo tumanyi nti no waliwo ebbaluwa ezizze bulu leeta ne tuzigaana nga resolution yavaawo aluyirika lwaki owayiriza naye kati mbadde kyena kyekugamba kyogerakawo tunakituwako ekyo mukulu ogamba ota nti owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu yaleese ebyobufuzi ebyo mu ggwanga nga mukulembeze waffe w'amaanyi ne ba parliamentarians tulina bangi abava mu NRM si bangi abava mu NUP olowooza si basalawo ebyobufuzi ebinaatambula okusinga baba DUP kisinziira ku mukulembeze wawo kikyayagala gwe moderator wawa bw'oyagala tuleekaane nga byebikunyumirwa tuleekaane bw'oyagala eŋŋuumi wano enyooke otusindikira ne bumesagi gwe kennyini tumulage tomukkiriza ngaakutwala tomukkiriza kati eri gweoba tobutusindikidde ngaobuwa producer wo kisito bw'asindika wano oyo tomukkiriza mukwate nkube naye lwakuba gwe programu yo gyagala onaayogera amalirize olyaddeko ebeere programu ey'ekimpowooze kyova olaba programu eri bweti naye omukulembezeewo kyayagala kyokola gwe oteebereza nti abantu babawadde kaadi ku kriteriya ki kaadi ziri zogamba ez'okukiika mu palamenti ku kriteriya ki bagimanyi ng'ogjeeko Butebi okubanga zaake mutabani we bw'abanga muntu mulala ayiza omwaka lwo omanyi ennaku zino abantu be babeera beesimbyeko omanyi abalonzi kye bakubuuza Nalukoolo oyo n'omusobola nti kavuma abalonzi bakubuuza musajja agaayogera ayinza okukuvumira essaawa ezi teri mulonzi ayinza kuga nti Nalukoolo oyo n'omusobola nga mukozi kale kankijjewo kubanga kakati agambe Kabando oyo Kabando oyo n'omusobola Nalukoolo nga amuvuma nnyo Soroga batuweereza nze Kakyabangi DF addako LC5 chairman wano Egomba Olwo Kabanda ndaba NRM eweddemu anti NRM eweddemu badde maliriza ate gwe Secretary General wa PLU mukoze kinene okugimalawo timu ya DF yonna ejja kunoonya akalulu Honorable Mabikke Kampala afune obukulembeze obwesimbu n'omuteeketeeke nze kyenjagala okukkiriziganya ne Kyabangi kyekigambo ekisembyeyo kidde mu kisome statement esembyeyo Kyabangi ino gitulagiddeko ekigambo ekisembyeyo bajja kujja bakunoonya akalulu k'Amabikke Kampala efuna omukulembeze omwesimbu omuteeketeeke kati kyembadde njagala kiri omuteeketeeke abakulembeze be tulina bateeketeeke programu eno ogiraba gye bayita akabbinkano nnyo kati lw'otagikoze tebayinza kuwa matula akola programu eri
gye bayita eriwa abanoonya labona ali mu banoonya noonyayo puroguramu endala Agala kunoonya. akayisanyo waliwo puroguramu akayisanyo. n'omuga nti kati gwe wakayisanyo gwogenda okutuula mu kabbi tasobola balina kuleeta muntu nga muteeketeeke okukola puroguramu gye bayita akayisanyo oba akabinka akayisanyo oba akabbinka kubanga naawe ne bagikuteekamu eri naawe tosobola eno ey'okumakya eyo naawe togikola ki togisobola bakuteekateekera kukola puroguramu gye bayita akabbinkano n'olwekyo ebyobufuzi byaffe bya Uganda nga twagala okwewala bino manya ne bwaba Sewanyana mukwano gwabwe ekyamufuula MP kubuukira tumwebaze ku mmeeza mu kanso nga bajjamu Lord Mayor Elias Lukwago Bwesige Sewanyana yabuuka emmeeza nnya n'agwa ku yatumwebaze ab'e Makindi ne bagamba nti ono ye mukiise ye mutuufu kakati bw'olaba ng'alina by'ayogedde gwe weebuuze bamuteekateeka okuba omukulembeze I can assure you nti National Unity Platform omubaka ali wano gwe bayita Nalukoola n'ono balina bye batayinza kukola zaake byasobola okukola kubanga ono Gambia yatandikira mu bukulembeze bw'abaki bw'abavubuka mwenaaleemu Edaso. maliriza gwe mwenaaleemu najja nga agunjulwa ab'enaaleemu era omulaba empisa ezimulimu muteeketeeke noono bwakuwa ebyafaayo bye by'abasebaana n'abalala okutuusa we yajjidde wano bammawu wano badde bakolera endagaano ng'era omulaba nga musajja muteeketeeke n'endagaano mmawu gye yakola ne pulezidenti teyandigimuwadde singa yalaba nga si muteeketeeke ye kugidraftinga ono Nalukoola naye olw'okubanga muteeketeeke amadde ngamba ono nti olw'okubanga muteeketeeke mwesimbu meseji ya Gunyo girabye yakyabangi omwesimbu ate omuki omuteeketeeke mwesimbu muteeketeeke mawu kye yasalawo naga nti eno endagaano gwoba ogidraftinga n'olwekyo Uganda tubasaba tunoonyeze eddala bali abakulembeze abaki abeesimbu ate abateeketeeke so si mukulembeze agenda okugenda mu studio afulumye oluyimba ng'akuba ate bakulembeze banne huuli yatukoze bubi nnyo naye alimba nambooze gwe bagenda wano ne basiba ne Mayiga Mukuumaddamula Katikkiro wa Buganda ne Sseggona ate nadda kaleediyo ke n'atandika okutyoboola Katikkiro wa Buganda amangu ago nambooze yennyini yayimirira n'agamba nti kano ka people power kano mbuyaga kazimu buzimu era Kyagulanyi bwe yagenda okwesimba okubwe MP yamusaba miliyoni 10 mu campaigning naye nga bo bano bali mumukola ki mu campaigning ng'ali mu people's government eyakiza Besigye era oli n'ayimirira n'agamba nti nze ndowooza nti omuntu yenna bw'alonda yadde Muwanga Kivumbi waggulu Kyagulanyi wansi n'olonda omulala oli Kapere ye mwennyini yali ku DP e Butambala n'agenda n'awalampa emmotoka ya Besigye nga presidential candidate naye akutte ekisumuluzo nga Muwanga Kivumbi ali ku DP kwolwo ogwo omulundi abaamulonda wansi ng'ali ku DP nga waggulu bali ku Besigye kati agamba nti baali bakapere oba bannange lwaki abantu bwe bajjula ekyemisana kibayiisa endusu ne bagerabira nti n'ekyeggulu gyekiri weebale mukama wange nze mbadde nja kusaba nga maliriza
nti ebyobufuzi byaffe biddemu ensa. Omuntu ajje wano ateese mu buntu bulamu agende bali abatulaba be baba bakola ki basalawo ne sikutandika kubeera ng'olinamu ke bayita inferiority complex nti essaawa yonna bano abagezi bantegula n'olwekyo engeri gye wazze sajja lya beene kamugjewo nteekewo nasiifu najja engeri gye wazze Matiya Lwanga bwanika engeri gye wazze gundi kamugjewo nteekewo gundi kwegagwe n'obeeraawo mu kutya buli ssaawa ng'olowooza bakutegula ndowooza eggwanga lyaffe tugenda kulinnyika singa tunaaba tetutunulidde bakulembeze bateeketeeke ate abeesimbu. Okay, webale nnyo mukulu w'ekitiibwa Kabanda Ali Waswa atulamusizza nnyo ono w'Embalala naye nga mukozi waffe wa New Vision Embalala agambye eyaluga abaana bannambi n'ekintu okweyuzaliza okuva mu 62 ne-6 okweruma n'enkwe n'obujja byebyaviirako ne Sir Edward Muteesa okudduka. Nsaba entalo n'okuvuumangana ng'obwana bw'enjala bikome kuba kyannaku nnyo. Agambye mulabire w'ekitiibwa Kabanda tajjukire ekisuubizo ndowooza akijjukidde era kiwa Pierre Nze Waswa mujjukidde ekisuubizo kye nkijjukidde yanga nti bwe najja wano mutumire nkutumidde ole bonna Namboze yasanyawo Kezaala former DP chairman kati atendese muganda munne atandise muganda munne zouma ne mugyemu ebyokusosola mu mawanga kubanga oli asobola okuuma kubenga oli Muganda kubenga oli Muswahili kubenga oli Mungereza be babireeta wano ne baga nti Namboze mulundi n'ebintu ebitayambirako ddala programu eno simanyi wenagwera onabo ozigyemu omutima naye bwana Seruka wanyi mpulirizawo mukulu Kabanda yeewuunyisa yeerabidde nti Gen. Museveni yatudde mu ntebe ennene ebyobufuzi bwe biba bifaanana bwe biti bw'oba ogamba nti oyo abaali mu bukulembeze yasalawo bibeere bwe bityo kiba kitegeeza nti oyo atudde mu ntebe ennene yasalawo bibeere nga bwe biri ate njagala okutegeeza bwana Seruka nti embeera ye ey'okulumbagana si mpya mu ggwanga lino nja kujjukiza nti Gen. Museveni agenda okugenda mu nsiko mu 8 mu gumu yalina omusango nga guli mu kooti yali amaze okuwawaabira mukulu wa Obote olw'okumulebula era Justice Mulenga Joseph agamba yeewuunya Museveni okumuwa okufuuka omulamuzi kuba ye yali looya w'Obote mu musango ogwo naye yagamba yamulebula okumuyita eggwanga eddala liri eryeri ne wano jjo ly'abalamu ojjukira omusajja gwe bayitanga Kafumbe Mukasa bwe baali bagugulana ne Francis Babu yamuyita ki alyoka onaafuna akalulu akangi oli bakamumme ojjukira Seya bwe baamuteekako nti nno teyasoma ono yalimu nnyo mu nkambi eyo mabike kiki ekyajja so ebigambo ebyo bizze bibaawo naye ate nga ekiseera kibadde omuntu aluddewo abaddewo emyaka 4 abadde Gen. Museveni kati bw'ogamba nti naakulembera nti olwaleero kati wano Seruga bw'ayagala tukyankalane yeeyo olw'okuba yakubiriza tukyankalana kati bw'ogamba nti atudde mu ofiisi ennene ye Kabonganji obeera ogamba Gen. Museveni njala kutereezamu kwekyo programu saagala tugyefuge ono yennyini mabike Nalukola oli bigiji onalebo Nalukola yagambye wagambye nti political parties nyingi wano mu Uganda naye ebyobufuzi byazo byebizaawula kisinziira ku political party omukulembeze waayo ekigendererwa
kiki kyaliko naye ebyobufuzi ebiramba ani abitudde ku ebyobufuzi ebyenrm tuli mu political parties guwalese ekibuuzo ebyobufuzi byebibiina mpozi nga weerabidde ekibuuzo seerabira nkijje mu discussion yo tuli kulembeze wa opposition kale mukama onoonya owetabo w'essikati odduka gy'ova kiki kyobadde webase muleeteko awo nomuwe kubanga mwebale nyo bakama bange kati mulaba era byeyawuddemu mu ngeri entuufu ab'ebyobufuzi mutudde sayidi eno mwenna basatu owa practical akola ekikolebwa mwala nakola negwera mwala ebitaala nabizaako nebyakaga bitaala era ekizimba nekizimba amagezi gemuwagaligamu bali mwezo wuli wali amagezi gemuwagaligamu jangu weegatte ku NRM kubanga President Museveni yagenda okuwangula tukuwe obwa director physical planning obwa executive director oyinza obutabusobola tolina bukugu obwo naye tukuwe obwa director physical planning kamala okusoma ku oyase ebitaala kamala okusoma ku buliro ono ate olaba nabo bakuwera bwa DF ku gundi aba NUP balina obusungu bungi bavuma bavoola nange banumbye olw'okuteesa ku TV beddeko nsigadde ndi mukatuliki nga ndi wano mukatuliki ofe wekanoni madudu yes okay. Sebo muweereza olumu otukola bulungi naye kabanda oyo lwaki ye buli lwajjaawo ava ku programu nedda tava ku programu akyali ku programu gye nabasabye okukola eno ye Bashiri Emubende okay waleseyo omukulembeze omulala naye nebaza bampa programu amagezi geyina okukozesa mu programu nja kufuna obudde okupetuusaako byenzije mu ndowooza eyo n'essimu mugirina musobola okumpeereza message alia mu programu eno nembitegeera ogambe Bashir Emubende ng'ebisembe yawo biridde yendi biwooma bibadde biriika mukulu muwe ya DF kuba yagambye yiwa ajip sepu ya Crespo okuva ebaka emende kojja wange wali kuleeta omulama ogwo olwa kabanda ne Honorable Mabike bateseza bulungi oyo nuupu teina mulamwa gwesobola kumumatiza bannayuganda bonna bagala kulya na kusanyusa mukama waabwe twewuunya olwo Nambooze abadde mukwano gwa Mpuuga bw'abanga asobola ate kati okumuvuma bannayuganda Uganda yasaanawo yasaanawo twebeeremu bwebbi yatugamba nti ye asiba kiwaanyi Haji Kiyimba Abudu abatumiddeko si yawandiise ne yatumidde busumizi kazone Serugabe bali kuweereza ewaffe bwe wabaawo enkiiko olinda olumu luteekawo entambula ne luwa n'abantu ssente nga ne t-shirt bagaba za bwereere naye zidiba naye oludda lutunda t-shirt nga zigwawo amu batunda butuuzi abala bagabiranga biri wani ampeereza message tuladdeeko linnya kino kitwala omunaku ozisoma otya ggwe anti ngituuseemu makati bagiwandiise dda tubulire oba kabanda bya puroguramu bino balabusiza Imulaani Buddo Minisita Nalukoola akkirize obuwagizi bwa Nuupu wamu n'abakulembeze mwe kyemukoze wona bade singa kamanda badalira nyuma bade bwa message nagisomera kubanze njigase kijima yamanye ebitali olugano lusobola kugatula osina sijaji ya kutuletera ya fokuchanga nyizo kusoberera hajirwalira we mujikwe nze opposition mu Uganda mbana kuwalirako amanyi mu kifo kyo gateeka kyo gagatta bali mu kwevuganya ono bali mwezo kulumba Haji Lukwago batuse n'okulemererwa okusimbawo mu bifo ebingi ddala
enkyukakyuka gye batusuubiza tetusobola kutuukibwako. Nsomyemu message ezimu njaga tudde mu program kuba tugenda kugimaliriza. Tukyalina eddakiika eziwera mukulu balimu ezo sebo byonna bw'obiwulira ebigenda mu maaso ebyogerwa bikujja ku mulamwa gw'oyerowoozaako gwe ng'omukulembeze. kakati tulina obuzibu bumu nti abantu tebategeera kye bayita multiparty politics. Notuuka n'okulaba omuntu eyeesimbawo mu kamyufu n'agwa neesimbawo nga independent ate najja n'atugamba nti ali mu nuupu. Kitegeeza nti tayategeera oba kiyigirako kumukulu Kabanda n'oludda lwe kuba omukulembeze olumu yatuuka n'agamba ono mumulonde kubanga yalina kaadi yaffe naye n'oli agwavuganya naye mu butabani wange naye mumuwe akati enteekateeka okuva mu ekyo ebyo byebizibu naye tekitandise kati. Mwami Museveni azze akozesa kibayita divide and rule okulaba nti amenya opposition parties era n'ezimu yazivujjirira nno mwana wattu yazivujjirira ezimu akati omanyi nga opposition tulina omulamwa ne political strategies so sinaba kuba gundi ogwira okutekkirizaako baana tulina political strategies tulina obuzibumu nti buli paati ebeera ne political strategy zaayo zirina okukozesa era erina ensonga n'enkola gyeyagala okukozesa okugjako mwami Museveni ate n'endala zirina birala nga paati emu eyagala kukozesa kalulu endala egamba nti nzegenda kukola ki resistinga. Nali ku rediyo emu nendaba nempulira mwami chairman Birigwa ambassador n'agamba nti bo nga PFF tebagenda kusimbawo omuntu kubanga bamanyi Museveni tebasobola mujjawo. Naye nga teffe nga nuupu tugamba nti asobola okukola ki ogenda. Kakati neweesanga nti tulina generation eryawo ye ey'amaanyi erowooza nti mwami Museveni alina okukola ki okugenda kati gwe ng'olina kirowoozo kirala temugenda kukwatagana n'akatono. Tumanyi bulungi nnyo political leaders engeri gye bazibakyusibwamu n'emyaka gye basuusiddwamu n'ate n'omuvubuka eggulu n'aŋŋamba nti omanyi by the way nti Bobi Wine ali myaka 43 naye atojjukira nti Namin yawamba Obote ng'alina emyaka 43 ate n'Obote yayingira kuba okulembeze ng'alina emyaka 43. Kakati olaba wano Bobi Wine nga generation ye tasobola kugikkiriza kumuyitako nga ffe tukkiriza era mwami Museveni atunuulira n'agamba lengera embaata ng'alaba tumukubira mu ngalo bakabanda bamukubira mu ngalo otegera bulungi ku myaka gino Kabanda yandibadde agamba nti kanwanirire obwa president n'agamba nti vision Museveni president Museveni yekayagina ekyo kyannaku nojja n'olaba political parties nzijukira mu August wa 2010 mwami Mabikke mwami Dr. Kizza Besigye ne mwami Kyanjo nga bonna ba party presidents bakkiriziganya tukole kibayita interparty cooperation era nzijukira mu kulondesa okwo nali secretary general wa electoral commission nze nasayininga nga mukama wange mwami Mabikke buli bbaluwa yayingiza buli muntu mu kulonda abakulembeze abali bagenda kwesimbawo. Nzijukira mwami Mabikke yagamba yayagala bwa Lord Mayor party president yes n'agamba nti tuwe omuntu omu era ne bakkaanya mu buzibu nno mu kusika omugwa nti katukkirize Dr. Kizza Besigye afuke agenda atukiikire kuba president ne bakkaanya nti Kyanjo abeere ring fenced ne mwami Mabikke babeere ring fenced. Mwami Mabikke ajja ku kifo ky'obwaki Lord Mayor mwami Kyanjo ajja kuba MP naye waliwo akakundi akakalowooza nti ko kabaganda nnyo
ne kakola kibayita subi okamanyako subi ne dismantling ekintu kyonna mwami Mabike ne bamuddukako wajjukira jjukidde ne bajjukira subi yalimu Semujunganda mwami Lukwago Segona Bampuuga abo ne bamenya ekyali ekintu ekirungi bano kibali bakoze ekibafumbye mukijjukira esebo Dr. Kizza Besigye n'agaana okutambulira ku principle ezaali zituukiddwako mu lukiiko olwali enamboole olwali lukkiriza nti mwami Mabike yasazeewo twegatte yabajja ku kifo ky'obwa Lord Mayor badduka ku mwami Mabike ne bagenda ku Elias Lukwago ow'ekitiibwa oyo kwera n'olabira ddala nti ekintu kizibu eky'okuyunitinga era webabanga abakulu tebasobola kubanga buli pate nawe nagambye erina political strategies erina n'engeri gyeyagala okutuusamu okutwalamu ekintu kale nno ekyo nekigwisiza ddala ki okwegatta principle y'okwegatta neefa naye nga kiviira ddala eri nti abantu tebannaba kutegeera kyebayita multi party politics ndowooza ffe tusinza ogitegeera era olabye wano mu protest vote tugamba nti bannange tetulina muntu ali independent ffe tetulina saawa tetulina nti ali nuplining tugamba nti londa ambulera londa ki ambulera tugamba abawagizi baffe tugamba party members mubeere ne principles mulonde ambulera yensonga gituliko yetufuula party etambulira ku mutindo naye nga mwami Museveni tukimanyi bulungi nnyo azze amenyaamenya parties ng'akozesa ensimbi ozookiwulira otegera kakati nuupu aba kyagimye sente kituufu ozookiwulira ekyakimbisimadde nti President Museveni azze amenyaamenya parties ng'akozesa sente oyaŋŋamba ekyo tukimanyi njagala okiwe muganda wange oyo akikubulire bulungi nnyo Nalukoola syndicate bateeke mugundi awo babuulire engeri gyakozesamu kyayogera kyamazima kyamazima Nalukoola yawandiika endagaano nze nayambibwa nnyo kankubuulire ekimu ku ebyo bwana Mao kye yannyamba butanteeka mu bintu bye ndowooza nawe tomuwuliranko ng'alina kyagamba nti oba yasomako wano so nabwe kiteeyo mboozi lyaba lyakunzijja ku mulamu naye awatali kyakulimba Jeno Museveni yagaana okukkiriza nti ebibiina by'obufuzi yenfuga eriko gye tuba tutambula nabyo newankubadde nga n'omusomesa we nga mwalimu Julius Nyerere yavaawo n'agamba nti leka ebibiina by'obufuzi bitambule nze sibitegeera abalala banaabitambuza ye Jeno Museveni yasalawo kubibeeramu kubinyiga ne bwe kiba ekibiina ki yeyekka yewamaanyi ye firimu sita naalingizaayo kati abantu abamu babawa esente ne bajjanga nagambye oli abeeranga eyeesimbyewo naye nga yeyasasulwa dda nga tanoonya nakuwangula kalulu bana bagenda bavaamu bebajjamu ng'oli okwesimbawo ke kadaala kakuvumirako beeniyo lwaki obyogeraali mukama wange tuze ne tumanya nti NUP ye political party erina amaanyi kati mu budde era ne bali ne bavaayo waliwo abavaayo ne bagamba nti twegatte tuleete president omu lwaki tebejja ne begatta ku party NUP nga tebanakola kibiina kyabwe oba baali bagala consolidatinga opposition ebeere y'amaanyi lwaki aba PFF tebavaayo ne bagamba nti katugende twegatte kuki ku party ey'amaanyi kubanga tuvudde mweri tulemye olw'ebigendwa byayo twegatte ne party ey'amaanyi tebavaayo bagamba nti wali nsobola okulonda Kyagulanyi wano nenonda gundi nenonda omuti wano nenonda gundi luddawa naye kati kyebagamba nti akiwakanya ekyo yagiza akikola ebbanga eriweze nga agamba mulonde wali president mulonde mulala ye neyesimbawo awalala multi-party politics ajja akula kati akuza atuusaawo kati agenda akula abantu bategeera kyebayita multi-party politics bagenda okutandika okutegeera era togenda tukutegeeza abantu nti ewaffe
tewakyali ki kulonda wa mupiira kubanga yagudde mu kamyufu tetulina leaning nopulining abano bagiina ne bwawangula tabagasa nnyo oyo ali mukululwe. Okay, ono omaliriza noono onajala kuseeking clarification kubwa meya bwanakawo mu 2016 oli ku tikiti ki? Nali mu Social Democratic Party. Mu president wange yali wuno kuba president walondani kuba president kugondi nalonda kubanga sayina candidate. Lwaki temwasimbawo? Sayina candidate wuno. Lwaki temwasimbawo? Wuyo mubuuze. Wuyo. Ajo sisokeza bali mwezo. Wuyo. Kululi tekyamukole. Wuyo mubuuze. Olwo tewaliwo multipartyism. Ya wuyo mubuuze. Mukama wo. Kweke nyine kumirira kiri ogamba timali. Kugambye tetwayina. Okay, onagambye nze Mugayiga Richard muwagizi wa NRM naye kuba Lord Mayor nonya kaluka engineer bali mwezo muwandege ya parish bali mwezo oyo muwanguzi ono bali mwezo atesa bulungi ayogera byagenda okukola bannakampala vamu bya president Museveni yogera byogenda okukola mu Kampala bakube president Museveni naye kwadde bwe magezi tukigenda kakati topic teyagitegedde tagitegeddira tagitegedde tukomyewo tagitegedde tukomyewo nedda nkwetondera naye mukulu mabiki atugenda kumaliriza program eno akalo kaagala ekibuuzo sagala kuba bibuuzo lese ekibuuzo kyanjawulo naye akalu tugere nti bwoba oyagala akalu konna njagala kalulu konna n'omulala kayagala taata nsonyiwa naye ekibuuzo kyebambuuza kyabadde kirala obawulidde mbawulidde naye ali nalukolo ono naye ndagala ntugenda biddamu gyewawandiika lwaki ekikukolera ensonga esooka ina atinyala kutangaaza nti yes ebibiina byobufuzi bwebiri nalukola yakyogedde bulungi naye pulezidenti w'eggwanga ne bano bakabanda tebakkirizanga nti ebibiina byobufuzi ebingi bino okuparitinga. Nze saagala tutwale message mu bantu nga twekuba empawa. Bwe tuba tugamba eno dictatorship, then dictatorship tesobola kuba na fully functional multi-party. Oba ntegerekese bulungi? Bwe tuba tugamba nti bano banakyemalira, then tewasobola kubeerawo bibiina byabufuzi bingi, democracy ebibiina byabufuzi ebingi ng'akola bulungi. Era mu mbeera eyo gye twagamba nga kano Dr. Kizza Besigye era bali muza akyogeddeko tugamba yadde tulina ebibiina bikomyewo FDC weeri tosobola kutambuza politics ng'omutambuliza ku kibiina kyo kimu kubanga omulimu ogulina okukolebwa tegusobola kuba gwa muntu sekinoomu, tegusobola kuba gwa kibiina kimu. Era ebimu ku nsobi ezakolebwa FDC wano ne President Besigye nti yazimba FDC ng'ekibiina kye nga bw'otabeera mu FDC tasobola kukolagana naawe mu bujjuvu. At the end of the day nebagamba nti bw'otaba na FDC then toba mu struggle. Kakati netu ending up nga tusse ekyali badde broad bano kye batusinga nga balwana n'obote buli omu yajjanga nga bwali bw'oba badde mu UFC jangu nga bwoli obanga badde mu DP jangu nga bwoli tuzimbe omugendo ketutaba okukola mu Uganda kati bwe tuba abokuba koyine kye tukola kwe kuzimba ekintu ng'ekyo okuzimba omugendo so si kuzimba bibiina byaffe ng'ebyaffe kubanga ebibiina byaffe byonna kebere nupu keberani tebina maanyi gamala kukola mulimu gwe tulina kukola era kyobola nandirowoozezza nti ebibiina ozimba ekibiina nzija bwana bali mwezi okyogedde bulungi ate waliwo badde oyo otambudde bulungi kakati era yensobi eyinza okukolebwa nupu
kugezaako kuzimba nuupu nga nuupu so si kuzimba mugendo gwa ludda luvuganya. N'olwekyo tetuli mu fule democratic dispensation. Embeera eriwo yeetaaga okusaka amaanyi, yeetaaga okugatta amaanyi ekisali mu kukolebwa kati. Era njagala kuwa bannange magezi nti we tuba ab'okubaako nekitukola ku bano bakabanda, tulina okugatta amaanyi, tulina okusaka amaanyi, tulina okukolera awamu okubaako nekitukola. Tudde ku nsonga DF zateeka ku mmeeza era tuziwe omwaganya okuziteesaako ng'oludda oluvuganya. Ngenda kukwa mukama wange tusooka ono agambye Mwami Karoli webale program n'okukyaza abakulu abo wadde balesa emirundi mingi naye mbawuliriza nnyo. Kati kyenjagala okusaba leeta President Museveni ne President Kyagulanyi batuleko mu studio awo babbinkane. Abakulembeze abo tujja baleeta era producer bakikolako nnyo okulaba nti bajja naye si kubbinkana, bajja kujja mu program zino. Chairman Bugembe Medi Ekasana Nyendo Masaka yampereza message. Munakyalo weebale kuweereza Kabanda bulijjo amagezi gatuwa mbasagala gawuliriza kubanga oludda lwe alwagala nnyo, tayagala kukyusa, tayagala kumanya nti abalala nabo balina obutuufu bwabwe. Weebale mukama wange kyombo kyogambye. Munakyalo nyamba mbuuliza aba NUP nti balowooza gavumenti ya Uganda yampa nkwatemu oba ono last born Umaru Hoima Oil City ye last born. Balowooza gavumenti ya Uganda yampa nkwatemu kuba waayo bwe bukulembeze kyabalategeeza. Ye gavumenti agimanyi? Simanyi. Kubadde wanise n'omukono luli. Gavumenti ndowooza tagimanyi. Gavumenti ekolebwa amasiga 3: executive, judiciary, legislature. Kyekyo ekibinja ekiba kiri mu buyinza mu kiseera ekyo. Naye kimbadde kimpanisa omukono y'ensonga ya Honorable Mabike gy'abadde ayogera. Honorable Mabike, mwe temwafaanananga Jeno Mugisa Muntu. Jeno Mugisa Muntu ne banne bwe baayabulira FDC baagenda ne bakola ebyabwe. Tebaddamu kanyuga mayinja oba ontegedde. Bo bano bwe baaleka NUP ate bo baalaga nti omuntu gwe balwana okudda mu kifo ki yabadde abakulembera mu NUP. Era bo ekifo ekyo kyebalwanirira so si Jenani Museveni bobuliro bafuna akazindaalo baba gumiikiriza nabadde nasirisi kubanga byogera si bituufu. Twali tulwana kujjawo mukulembeze wammwe twali esimbyewo. DF kanjala okimaze kamwongere kamutereze bulungi ono nalukola kubanga yayogera esamasama. Nalukola yaganye esamasama amba wano DF ninokulekanga ni musanyufu bonagenda ekyo kinagenda kurekodi sijja kuba musanyufu oli mutuufu. DF tekibiina ekisingamu abantu abalina obusobozi okuba president. Tulina Mukaku ebimbiwulidde byonna. Tulina bwana Mukaku yesimba kuba president alina obusobozi. Tulina Abedi yesimba emirundi 3. Tulina president waffe obusobozi bwe tebuliddawo tebo. Tulina Kyamundu yani temwasimbyewo president. Tulina nzenze nnyini oli akugambye tewesimbyewo president we oyo bali mwezo zena ali president we ngasina bamutwala na munupu zena mutwala munupu twala ku munupu. Yes n'olwekyo ate oyogedde gova okwogera n'olwekyo singa twali twagala ngono bwayogera singa twali twagala kujjawo Mwami Kyagulanyi omukufu yali wadde yesimbawo naye eyo si intention yaffe. N'olwekyo tolimbayimba abantu tobuzaabuza abantu. Kale kwata omuzindaalo wowe kwati byoyogedde bibalaga bwe muli abalemererwa edda. Ate mukulemererwa kati kiri ekijjeyo ate mukulemererwa alaba ensonga oba ndaba bakugamba nti abalukoola byogera tebikwatagana.
kiri kijjeewo ate olese ebirala ate balemeddwa ate bakoze biki kati kikyo twagala ayogere saagala atwogereko ayogere ku kibiina kye mujje buli lwafuna saagala atwogereko ayogere ku kibiina buli kye lwafuna akaziba ate ddi lubongo ate ddi kakkana kati weesiga ate nga nesigama ate ngaoyogera njagala okwebaza amagezi genfujo okubeeri mukulu kabanda agambye akwadde amagezi ekituufu kyokka akwadde amagezi okukkiriza endagaano ya Museveni ne Mao gyawandiika nedda naawe nedda mukulu mabike mukulu kabanda amagezi abadde akuwadde nti twagala kyogamba mukube nalina amagezi gapa nalukoola tagisobola kubanolaba kati bwe babeera eyo basooka ne bakola akakuukulu atogenda kusanga nalukoola mulijje endagaano egyo ino kyobaokola gweyogera endagaano bwaba ayogera kyekituufu ebyo byennyini byebikuwolesa nga atali muteekere endagaano ate ng'ogamba endagaano ya Mao endagaano ya Mao ne Museveni ojja kutufunirayo olunaku njja bafuna mujjemu tunula mukamera owulire abantu ani yagiwandiika tumalirize ku bibiina by'obufuzi ate lwaki ovaawo tumalirize ebibiina by'obufuzi tatukolako buli bojja bwatakinga bituufu nina okujjamu tumalirize osobola olina okwetereza omala kuwuliriza muntu omala muwuliriza nolyokuliyo ate kati onakisalawo nebyayogera weebiri byoli mukulaga nze ne bwensirika kaakati ensi esobola bulungi okulaba nti si yegwe omu kwaba maliriza nalukoola boomenye bonna ani kati atamanyi mukaako mumanyi kakati mwogereko ki musajja wange bwe tuba twogera kati alengeza mugende mutuule mu kibiina kyammwe mukole ebintu byammwe kati baana Serugga muliriza ekigambo olaba NUP ejja neesaba abaagala ne bawera bataano bwe bawera abataano nabo bennyini ne batamatira lwaki ono gwe bawadde tikati kati kizibu nnyo okukireeta nga kipooli era enfunda nnyingi wabaddengawo okugezaako Democratic Alliance tewagiwulira twafunayo candidate baabano n'abamu ne batuuka ogamba ffe tetulina tuli awo kireebereebe eno tetuliyo n'eno tetuliyo tetulina gwe tuleesa ate bwe bakwata akazindaalo nti yeffe abasinga okuba n'obusobozi obubeera ne pulezidenti nga temwamuleese omuggo oguli ewamulirwanawo kugobeanazina asooka zina buzinyitobaleese kandidati bamuyita Kyagulanyi mwe temwaleese ago ge mazima kakati bw'otandika okutubuuza nti lwaki ebitundu ebimu wayiseewo abalyana opposite gwe bwe waleeta abameka oba oliawo eyo walibaddewawo nga ffe tukozeeko kyetusobola kuffe n'ekibiina kyo baliwo abalese ba candidates abangi ku bwa memba bwa parliament kale tutunawalala anti wazimba ekibiina kyebyobufuzi wuliriza talina na candidate ku bwa president bwandibadde amaanyi wagamalira ku bwa memba bwaki bwa parliament ffe n'otuleka ku bwa president kabaliza kino nga tumaliriza ono kyayogeddeko wekitiibwa Nalukoola naye kibadde ku bigambo ebadde bikanyugibwa waliwo omukulembeze yabaddeyo e Masaka mu Buddu n'agamba abagamba nti baagala nnyo obwakabaka bwa Buganda ne baganda bannaabwe tebalina kandidate gwe baleese bo okulaga nti babwagalira bataddewo omuntu n'agamba nti bo aba NUP n'abalala abeesimbyewo mulimu abaganda 3 abali mu kalulu abagamba nti bagala nnyo Obuganda tebafunye gwe bawagira yadde n'omu ku baganda 3 n'abuuza kati kyembuuza muli baani ekigambo ekyo bakiwulidde mukoleraani bakiwulidde mukulu mabike mukoleraani agati mikwano gyange gino era of course gina kujja ewafa mu DF omanga omuti okulya ebibala era enkomeko zonna kwezikola ki kwezigenda ali nakulabudde agati ensonga esooka
okwesimbawo okuyingira ekibiina okuwagira candidate utawagira candidate dembe lyabwe kituufu dembe yagambye eki. Number 2, DF is not a tribal party. Like which one? Si regional party. Tosobola kureducinga DF ku regionalism nti kati bano bagamba nti Baganda. Kubono bina buno butono bwo. Tetugamba nga tuli Baganda. Muli bateketeke. Tetugamba nga nti kino kya Buganda n'olwekyo tunakuwagira Baganda. Kito tukyogerangako. DF tugizimbye nga bwe mulaba. Tugizimbye mu Buganda, tugizimbye mu Teso, tugizimbye mu Busoga, tugizimbye mu Acholi, tugizimbye mu West Nile. And our candidates spread across this whole country. Omuntu nga Mwanga yo yamanyiddwa kwogera bya Kalebule. Ani candidate wa Mwaluwa City? Ani candidate bamuyita Mr. Oyo something. Aruwa City tulina. Ani gwe mwateeka ku Nyamutoro. Ate gwe wani gwe ateekako owo bamusasula n'omusasula n'avaamu waffe bw'avaamu gwe wateekawo kati gwe awo tetwalina saagala kulimba awo tetwalina kubanga era tetwaspreadinga wonna era nomusobola ekibiina kyemyezi ena watu kyosobola kukisuubira kubeera nga kibiina kya myaka 5 okay ku spreading aba candidates all over the country naye kye twakola tuzimbye ekibiina ggwanga lyonna kati muwanga byayogera nti bagamba ndi Baganda tetugambangako nti fe tuli Baganda kino kibiina kya Baganda kino kibiina kya Uganda. Okay, webale mukama wange nina message yenfunya nela wano ebadde yogera ku Kabanda bangambye nti bukyakabanda abeera w'amaanyi nga obudde bwonna yabulya n'obulya leero mumutadde mu nsonda ne mumulyako n'asirika n'atunula bw'ati Kabanda ki ekigonzezza bwekyo badde ndi wano ndimu ennyamivu nnyo kubanga muganda wange kigwe wa DF ng'oyagala bamale program kati buli omu wa DF banange DF ekifuusa kivumo maliriza nze newunyiza wano ebintu bibiri ne bano byenjagala bayige bano abakulu ba NRA we bali mu nsiko bye basinga okwewala byebifo n'obukule ne ranks era tebabeerangayo nti nze bwe ŋŋenda nja kuwamba kino nze bwe ŋŋenda nja kuba kino babeeranga ne chairman high command n'ebirala bajja bakamanda babeeranga eri nga just ono yaba deploying ono yakulira eno eyawano ono yakulira eri eyawali naye nga toyinza kusangayo nti Major General gundi Lieutenant General gundi baformalizinga ranks nga bamaze okukola ki kubanga ebyo okulwanira ebifo kiyinza okubaleetera ebizibu mu ddwaniro bano ab'opposition eziri political parties eziri mu Uganda bwe baba bateekateeka ekibiina ky'ebyobufuzi omwagamba nze njagala kuba secretary general n'abufuna ani gwoyogerako abamu ba president ku bibiina naye ate nga baali bumuuza ngani nga honorable Mabike Dr. Abedi Bwanika nze njagala maliriza mukulu Kabanda omutegedde n'omukulu akikubizo naita mu bibiina ebirala nupu DF yakirina akakita naye bannange mateeka kikkirizibwa ekyo naye anti kikkirizibwa mateeka sebo guno gwe mululo gusooka owa NRM owa yero okwogera ebintu byebimu n'owa redi owa yero bali mwezo nakati aganze president mukulu Kabanda amalirize Kabanda amalirize oli ku secretary general noli secretary general noli secretary general ono wa PLU yeah secretary general secretary general ekyokubiri kyoyize wano ekyokubiri kyenyize wano nti owa social ono wa Social Democratic Party sorry DF engeri gyatalina loodi meeya ono ye akalulu ke takaagala
ate yefudde yagambye nti oba Kapere mu multipartism bw'oba ng'olonze waggulu oweNUP ate wano wansi n'olonda omuki ye multi-party politics omukulu atayinawo candidate anti ye ono kati kiba kitegeeza nti atayinaawo candidate n'okulonda takola ki ono tayagala kuba candidate siri kwono yekka ono agamba nti bw'oba togenda kulonda twogera ku ba candidates tetwogera ku leka amalirize kyabadde agamba yogera ono yagamba nti bw'oba togenda kuwa Kyagulanyi wali waggulu ku bwa Lord Mayor tomuwa ebyo bibyo oyagala kuleeta lutalo naye ebyo omukulu wamma balimu ezo musajja wange yagambye era teyagambye nti no abantu abatulakuze mu byobufuzi yagamba bwati yali Honorable Kabanda yagamba bw'oba towadde Museveni nange tompa ekyo nkiddamu naye wamma ono ayogeredde wano nti Uganda kati ekuze mu byobufuzi multi-party politics kiba kyetaaga mwebale nnyo kakati obadde ogamba ki kubanga kyuse ogambe nedda nagambye nti wano wosanga omukulembeze mubaka wa palamenti uliriza yagudde mu kamyufu ontegera bulungi nnyo n'agenda n'agamba nti ate oli pate mumemba munnange naye ng'oledda ali ku mupiira kati kyembuuza nti ono yeesimbyeyo ku mupiira ku bwa kansala naye nga yeesimbye ku mupiira ate agamba pate memba bw'anajja ku bwa Lord Mayor wano takuwa kyayagadde kyakola ate lwaki wali omuganda mwebale nnyo nebaza mukulu kati togamba nti nno Muwanga Kivumbi ye bye yayogedde bye bya Kapere ate yayogedde bya Kapere bitya yagamba nti bw'oba tolonze eri waggulu ne wano tolonda sikiwanti byayogedde mwebale Muwanga Kivumbi ye Kapere mwebale nnyo program ye Kapere ye Kapere ye Kapere Muwanga Kivumbi lwaki kubanga oliaga basikapere yawagirako ku Besigye ow'ekisumuluzo naye ate no wansi nga yali ku nkumbi anti byali byadda si byadda nakati kikola